Okay. Nsanso kula bagwe atuwachingira nyosinzira okuba mutuwachinga oli ku verse 26. Olina abakyala ababiri n'omuvubuka n'omwami omu amanya bampita sibo on my right ndine ndi muvubuka banaye bro bande weise nande muwala zedi berera nzanno tena basim squad bana kola musajja yenna ayani yakola yamalo yamegana wamatuze tuyigiddewo bulijjo nga tusaamu ensimbi ejjolo quality properties n'omulala bannange abajjolo mutukubireko yenamba y'essimu tusobole obbannyonnyola naye abantu be mutuweereza oluusi basiima naye ne batubuuza bafunirawa webale abantu ab'ebweru manyimu abasinga olaba zino gundi za video ez'oku YouTube abantu be mutuweereza okugula ettaka n'ogamba kankusindikire anti wange oba kansindike gundi wange atuuka n'akugamba munnange mukyala Miriyani oba aponsiimye naye nfunirawa nze bagambye bampaddeyo wadde n'omugamba katugende agule abayagala ekibulooka n'omugamba nze namugambye akakadde kamu n'ekitundu mukubire omugambe waliyo ey'emiliyoni 2 otwaleko 5 kubanza already namugambye price eriwo so kati omuba olina abantu bwe batyo osobola okwesiga kampuni yennyini kampuni esobola okuguliza ettaka kano si kakodyo kakugamba nti weesige kampuni ekugulize naye nga ge mazima amatuufu nina mukwano gwange ali Canada yalaba akalango verse 20 nangamba naye simple abantu abo boolanga ddala batuufu attaka lyakakadde akamu n'ekitundu banejala mwongera okwelaboratinga ekintu ekyo kakadde kamu n'ekitundu banaye tutandikira ku fuuti 24 kakadde kamu n'ekitundu ezo ziba ssente nga zeezo tetwongeramu n'obeera ng'osasudde ki n'obeera ng'osasudde mu kibanja wabula nabeera ng'osasulidde mu kibanja mpola ssente zibeera nga zezo nga tetukola ki nga tetwongeddeemu zino ssente obeera ku Kabaka's land obeera oyagala land title tutandikira ku millions 25 35 paka eyo gyokola ki gyoyagala bannaye tetulina ttaka ttini lyokka oyagala eka tuziina atano ku 10 weeri atano ku tetulina poloti yakakadde kamu n'ekitundu ng'eri wande ulezo gabannaye dola erigabudde njagala wande nsalirawo kuyasabe enankulabi namubuuza olinawo ssente meka namugamba tewali kakadde ate mulina okumanyamu abagula amataka tewali wala webale nze mbanimizaako ewaffe ekkulambiro gyenzaalwa emyaka 15 emabega wali waffe you wouldn't love to buy Nkula naye gwe ssebo banya bandaba right now nga tulina miliyoni 4 tosobola afuna poloti ntono ate amukwata togifuna alolandoze wa mwekkulambiro tewali masannyalaze n'amazzi bayibeera naye kati fe estate zaffe owesasuza ate tutandika lutalo estate zaffe wama babikwano waliwo amazzi n'amasannyalaze kumpi n'oluguudo taxi ekuleka waliwo wakuba ekifaananyi nga ndaba waliwo n'amategula nekalina tukuwa ewantu naffe tugamba nti tusobola okukola ki okubeerawo bana nakoze business Zaid lighting store Zaid omanyi linnya Zaid olaba wano wetuli wano so kati me and my brother twakoze my brother ye kati me and my brother wange already byamatala alibadde ina senga waffe yasuubula container n'asavinga kati kwegamba it has been a family business brother wange abibaddemu yangamba muganda wange njagala okwate ssente oteekemu eno business nk'oyo okunkubiranga ng'osaba ezzike so nengamba kankwate kenina neteeka mu bannaye mujje mutuwagire tompeeweeta
mujje tulina amataala gonna agatanywa banange tulina chandeliers ogeza ngamba agatanywa amasanyalaze okunywa mwana newe ogeza manager lokani yagambye okoma ku kale okoma ku bbiri tusembudde gwe ssebo banya bandaba stories eza trendings emabegakaawo wabaddewo story ya mwana mulenzi Patrick Mulwana abasinga okumanyi nga Alien Skin. Alien Skin yavuddeyo n'akola akatambi yabadde ku TVM navoola obwakabaka bwa Kyabazinga. Njagala tuwulirize ka clip kaneeno nga Alien Skin ayogera ebigambo byayogedde ku bwakabaka bwa Kyabazinga, then tukomewo. Gwe ssebo banya abatulaba oli kuva strange tovaawo tukomawo. Ndiraza Abasogga nani singo baserebu ngo bagase wona Kyabazinga. Kale Kyabazinga simanyi na manyi. Shegera. Kati nze goliko ngamba ntuna mu ntebe ya gwanga atongambe mu nte ya Kyabazinga nina bera president. Eshtegedde. Deni bankwate bulungi nga sinafuuka. Nabe we nabadira mwada wa njabatu wale Iran. Ate ensonga zaabwe zabadde na nafune soka nemba so kemalize basajja nga ba military newe kigana bagattako ebaddamu kumpereza bikale bo bafuna muki betukayano oba peace they chose what peace osaga kati basalewo bagamba musajja wadde chance emo okwerowooza esawa biri munnya bagala nkaya namba tandikirawo kale tegedde naba emwana wala bafala abo mwana mafia boss yetuveeyo nayo Some TVs are really stupid. You just hire people that they are so blank about certain things. Nga olwakuba omuntu alina following jangu okole ku TV. Olwakuba omuntu olabika bulungi jangu okole ku TV. Bakuwadde nnolege jangu okole ku TV. Mwaba tuswaza abamu. Fabamu abakola ku TV ne bagamba TV za Uganda zayonooneka. TV ezimu muziswaza. Kati presenter okubeera nga tosobola kati nga this stupid man okugamba nti kale toyogera kino. What was wrong? Anatali presenter. Ali mu control room. Natali presenter. Lwaki tewakasaze? Weetandikidde okugamba mbu Kyabazinga n'asalira awo. Omukutu kwe baabadde Alien Skin abantu okutegeera obulungi babadde kusanyuka TV. Eyo TV ebaddeko saga nyingi nnyo oli ng'ageza okuva ku ethics za journalism. Yes. Ne bamukatingayo. I'm asking myself, why did they allow him to go far? Kwe ensonga. Ifenga Mahadi yakusiseeyo dda. Ate wakijja ku Andrew wotandikira we bati. Olwo katoye nga tayagala kumanya because ife gye tukolera mugenda kumubagitale babayisa mu some people editorial policy nti kino bakikkiriza ku mpewo kino tebakikkiriza. Omanyi kati tuli mu twagala kuzibula abantu maaso ekitukozesa video nga zino buli omu awo endowooza oba oli awayinza okuba omuntu ali stuck somewhere ng'alowooza nti kiyakoze kyakabi nnyo gwe olowooza motive olowooza yabadde motive ki TV okukola ekintu TV tebagira n'omuyimbi yennyini yagwa talina music abadde yakava mu Okumera owulira alinayo akayimba kakapya ani akamanyi fena tetukamanyi kakati abadde yakakale nyimbira lyrics bikamanyi owenavugiranga ku bigere nayitanga wano ku bigere akamanya gyokamanyi naye takamanyi naye nga kiriwo ekitekale all in all waliwo abantu abamu bannange tulekerawo okuwalampira ku mannya g'abannammwe tulekerawo okuvuma kyekiringa bazitatale region Ekyalobera akagenda okusamalizinga ensonga eno yonna yonna. Nabadde nina kakiripu kendaba wano eno. Every time we give this human being obudde tubeeranga naffe abamwongeramu singa we just don't even talk about mwongedde ku kintu kya stand okwagala okukomawo nezijjukira n'akakiripu ke nalabye wano eno omukulu omu eyali akola ku Sanyuka TV eyo programu yennyini amanyikiddwa nga Kafuko
yavuddeyo ng'alina Shalom ku interview gye bamukyazizaako n'ayogera stunts zonna ze baakola okufuna comeback nekindeetera okulaba nti eno first and foremost wobanga oyagala bakwogereko right now waliwo abantu bosobola okukeera n'ovuma ne bakwogerako nti okera ku makya n'ovuma n'ovoola kyabazinga because muno Obwakabaka eno ebeera nzikiriza nti waliwo omuntu omu asobola n'okukutema ejjambiya omusajja ono omukulu ono amazima go abadde mu public domain. Remember, njagala mu abandaba mbabulira akantu kano. Alien Skin yavuddeyo just a few days ago. Ne batulaga nti military yabadde emugoba ate mbu nemuta ku nemuta amawulire ago tegatambudde. Tubadde tukyali awo akoze interview. Mu interview oyo yadde amubuuza tewaliwo yabadde asobola tewaliwo abadde ayingirizaamu kyabazinga webale ekitegeeza nti yamuyingizaamu papasire okuba nti tukola kino naye nze njagala gamba he has seek for attention quite so many times naye kati wali kyekimu era nti Alien Skin newokera ku makya neweekuba ekiso banya kwekyo yakera ku makya naggalawo fanga kati musajja abadde yakakola akabadike nekagaana ne bakuba abaana amasasi era nekagaana ne batema abaana nekazikirira awo mirembe najja neolaba waliwo omuntu omu gwotalina kwepankirako kale nga tuzze mu reality omuntu omu yamublessinga namugamba omwana oyo mumuwe kuki ku budde omuntu azze nakublessinga ate n'omujobya ngate ye mwagala w'abantu mu Uganda eno yonna omuntu wabeera kuwazi mu kamwake ne bwoba ofootya tebasobola kuddamu kwagala. Now omukutu ogwasanyuka after nga abantu batandise okutabuka nga batandise okusabula bavuddeyo ne ba issuing a statement ku nsonga eno. That is a statement gye ba issuinze gwatulaba njagala kugiyitayitamu waneno gibasomere mugirabe then abantu mumanye exactly what is going on. Now omukutu gwasanyuka gwawandise ekiwandiiko ekyo papasire kwagala kwejja muki mu system bagambye nti Sanyuka TV acknowledges the comments made by artist Alien Skin during a field interview on our platform caused hurt and offended people of Abasogga and the kingdom. We apologize. These comments do not reflect our values as a media house, as a platform that has proudly maintained a long-standing relationship with the Abasogga kingdom and it is its people. We reaffirm our commitment to covering all communities with the professionalism, dignity and respect that responsible journalism demand. Sanyuka TV, you had to apologize. Kwachitema apologize. That is not an apology. It is not that is not an apology. Why don't take a we are sorry for our lives. Issues just a statement. A statement. Gabala ganti chaisewo. Ochimanyi supervisor ababeera ku TV ne bana bamutalinga TV nga shows zigenda mu maaso otandikira okuyisaamu ebintu by'ekisimu nga bakubiddewo essimu ne babuuza oyo akola ki nga tetunnagenda ne ku supervisor bagambye eno show was what recorded teyabadde live. No. Recorded. It was recorded. It wasn't recorded. It wasn't recorded. It was a live studio, a field what? Something. Interview. Yes. During a field interview. Singa ebadde live era banditaddeko live. Yabadde live nga ono bamusindika ne live. Nalinkinga. This is uncut kalakata. Era n'akuba ki? Namukubira n'essimu nga bali eri ng'oli ali mu studio ne banyumyamu bannange namwe mukisusa TV ezimu because mwagala okubeera nga tuboogerako you know this and that ne mu employing abantu abatali professional ate ne mutuvumya
mwe mufa kimu following omwana alabisa atya naye nga tebalina any ideology about journalism. Kiruma waliwo omwana agenze ku MOOC asomye emyaka 5 journalism ne mugano omuwa omulimu ne lwakuba Pretty Nicole yagenda ne yeeyambula because no, she's also employed at some certain TV and she's so unprofessional. She's so unprofessional. Like I know at this time into TVs we are to struggling with TikTok. Okitegeera into TikTok etutenyo gundi ya TV. Ne TV we shouldn't go to. Yeah. We shouldn't go to where? Tetulina kugenda ku ez'okweswaza okubeera nti tusigalako. Because we need corporate companies okujja okulanga naffe. Kati mbuulira baani abagenda okujja okulanga sachi nga balaga nti munnange bali bo balaze nti leebo. Okitegeera babayisizaamu eggaali. Kakati nze kyenina okugambako wano onion skin oba ne ba celebrities abenjawulo abalala. Ayan, you sit, I'm going to beat you. Ne ba celebrities abalala bannange nakoze n'omwana naye ammenya ngenda kusabula wamma. Ne ba celebrities abalala mulowooza nga temunnaba kwogera. Jangu ovume simple da ku muyimbi munno vuluga nga bulijjo bye mwekola. Okitegeera naye kacyotize ku kingdom namba omusajja naye takumanyi kuba tebakukola kitebaku hostingangako nti jangu nze nebuuza kiki ekyamutaanudde okuyingiza kyabazimba anoonya masannyalaze neera yagafunye anoonya masannyalaze. First of all, music yagaana tewali kyayogera nnyo. Oli omusajja wakuwandulako eddusu n'akugamba ne wookola otya tasobola kumula. Kati wulira onion skin yali yagamba kati baleekaana nkuweeweeta ki naawe obadde onkupeeweeta weeweeta tuve naye wa onion skin tetumuwabudde kuba ye naye kennyini kakakola kamugenze ku bwongo kyemmanyi wakwaceza ne kagenda ku bwongo. naye banna joyo yatusaamu ensimbi ne light store ziwa light store atugamba nti amata Ziwa Zaidi. Kale, we are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. Gwe sebo bajja batulaba bakutegeeza totandika n'akadde kamu n'ekitundu osobola okufuna ettaka ku bbeeyi ensamusamu. Abajjolo balina amataka mu different estates. Go wenna yeetaaza ettaka tukutegeeza nti you can simply call a number eryawo wansi. Omukyalo oyo kale ayogera mpola mpola wa thirimi naye agenda banga akunnyonnyola buli kimu kyotaaga. Oba tukutegeeza nti kiba ki advisable otambulamu n'akasente nti wotuuka ku site n'osiima ettaka olisibako ne libeera liryo tosobola okudda ewako kimaki because woddayo ewaka oyinza okudda ettaka nga simple yalitutedda. Bakutegeeza nti ku mataka ate bongeddeko hardware. Wogula ettaka lye wali eri waliwo hardware erina ebizimbisibwa asobola n'okuwola. Naye ng'omaze kugula ttaka tojja n'ozunga nti oyala kuwolanga ettaka waligula walala. Ettaka wali eri omugagga akuwe osabwa semiti okutandika osasula empola mpola. Era ne bakutegeeza naawe atayagala bintu byakutawanyizibwa bazimba balina ennyumba okutandikira ku sente meka apu okutandika ku millions 25, 35 ne millions 4.5 ng'oyingira ennyumba yo oleeta just mifaliso kitanda na ntebe n'otandika okukola ki okubeera mu nnyumba. balina Airbnb. Nedda ennyumba yiyo nga yiyo nebikwasa mpiseewo ne manager Bukayi twetaaga ku SC oba faani bannange nga litutta oba wakwemu capati saagala mwanange ddedde okulya ennyo. Kale, basebo ne banyabo ate tukutegeeza kuba naffe
Bazayid lighting store. Bakutegeeza nti amatala gonna gewetaaze bagayina. Jangu otuwakiri. Jangu opagire enkoyo mpaka tunesisensa bagambe oyita webati. By the way, whether to put the words. Kati nalade nnyo mu kampite manager. Bannange, eswitch eriwa etandera kaningamba. Yes, Zaidi lighting store egenda bikolera oyagala smart home nga ogamba bugambi Siri switch off the lights. Egamba Zaidi. Basewo ne bajjawo mbere bulungi mwera.